rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi muganda wange gwenna alaba ali eyo gy'osinziira mashallah ta'ala wonna mu ggwanga lyaffe Uganda, ali mu west, ali mu south, ali mu north, abali mu east, mwenna buli omu wosinziira okubanga otulaba. Jazakumullahu khair. Mwebale followinga, mwebale kubaako ab'Ekabale, ab'Ebushenyi, waliwo abawaawe mulama bakadde baffe isaawa namubeerako. Jazakumullahu khair. Allah tumusaba tuwere obulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu yenna gy'osinziira abeerenga ku bulungi. Abali bw'eggwanga muli babbeeyi nnyo, mwebale kubanga mufolowinga ku bibanja eby'enjawulo nga oli ku internet, gwenna atufolowinga ku YouTube, atufolowinga ku Facebook, atufolowinga ng'oli ku app ya Afro Mobile, nawona wosinziira okubanga otulaba. Jazakumullahu khair. Muli babbeeyi, muli banjawulo. Tugobye bumalinga bulijjo programu yaffe Olutindo as usual. Mu Lutindo muno tuyita olunaku olwokuna okuyunga entindo n'ebizibu ebiriwo. Oli nga yeekubagiza n'atunuulira bali nga balina kye balina, bano batambula. Oli awadde bizinesi y'obudde, oli akolaganye n'abantu bulungi, oli omulaba nga alina amazima, alina obwesimbu, oli omulaba nga yeesiga Katonda era amanyi Katonda bwakulembeza mu nsonga zakagiwa mazima agoogera. Katonda wange ndaba naye ate ggwe nga tomanyi bikuba obuzibu buli luddawa, twagala tugattaawo. Olabe nti oyinza okuba nga teri n'omu akuloga naye ng'olowooza gundi andoga, teri n'omu akuyodde bigere naye ng'olowooza gundi yamuyodde bigere, teri n'omu akutte mu nsonga naye nga olowooza gundi yakoze ki. Ebizibu ebibeerawo tetugaana, nabali babeerayo abakola ebyenjawulo biri tetugaana, naye oluusi naffe nnyini tubaako n'embeera ey'okweremesa. Lwaki? Olw'ensonga nti obwongo bwaffe tulina etubuteeka netugaana okuba nga tukola ebisaanidde. Bakuba watya omulimu tuwa ku 6 omulimu, bakuba watya omulimu okutuuka sawa okimanyi olina kugulawo obudde bwe buti, bintu byakuvuganya n'embeera tekyali ng'eyo, naye ate nga wotyo webitwala. Ugundi nakuwa ebintu bye n'ogaana okukwata ssente ze ozimuddiza. Bangi nnyo enkya n'eggulu ekibakuba kyekyo, noba nga wano wasobyawo nawano n'osobyawo newali n'osobyawo. Nobody is an island. Mu Lutindo wano mutuyita okubanga tutereeza tasrihu al-mafahimu, entegeera oluusi embi oba naawe okuzaamu essuubi nsonga y'ebyokukola biidhinihi jalla waala. Ku lunaku olwokuna tubeera mu nsonga za bizinesi n'okukola. Obusiraamu bwebwo, bannabbi bonna baali balunzi, baali bakozi. Dawuda baali baweesa mission barefyo. Toyinza kwogera ku nabbi yenna okuleka nga ali musajja mukozi. Ne Musa yagenda ewa Shuaibu tegedi e Madian, ne baani bonna baali bakosajja bakozi nga baweesa n'emikono gyabwe. Tegenda kuva buvirizi kigulu ejjekke ku nsi nga Allah byonna ebyetaagisa bikuwadde. Mikono ogiina, obwongo obuyina, kusoma wasoma, kale oba tosoma amaanyi ogayina, amagulu ogayina n'ebisigadde byonna. N'abantu b'osobola okukolagana naawo mu bizinesi bonna weebali n'okutuusa awantu aw'enjawulo. Tituba sibanzekka bulijjo, mbeera ne Profesa Alhaj Dr. Profesa ebyo mbyenfuna Profesa mashallah taala. Tagala nnyo Musa ku bitiibwa bingi okuva mu Telaset International, mukadde waffe Alhaj Malik Fahadi Kayondo mu byenfuna kafuru ate mu kukwata ku bantu ayina watuusiza abantu abenjawulo. Haji Sewusensokola omukadde. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe mwenna abagoberezi ba programu yaffe eno ku Salam TV banamusizza nnyo. Mbeebaza okubeera nti mugoberera, ate ne neebaza nammwe abavaayo olumu ne mukola follow up ne mubaako bye mubuuza. Mu Africa wano ekimu ku birwadde bye tulina era ebiremesezza okukola improvements mu service delivery butabaayo feedback. Mu mawanga ag'abazungu abo balina enkola yaabwe, ekintu oba kirungi oba kibi, they must give you feedback. Kituufu. Era emirundi egisinga reviews ziba nnyingi nnyo ku performance y'omuntu, comments ziba nnyingi nnyo, obubaka babuweereza. Omuntu bw'ayitamu ebyo asobola okumanya nti wano nno kirabika mbulamu okulongoosaamu. Olaba bakyegattiddeko bangi, kitegeeza nyongerewo okuggumizaawo kikwata ku bangi okitegeera. Tunyiiga nga batugambyeko nsobi nnene naye n'ekirala tulina n'okuyiga buti bwe bagamba ku bantu. Si insult
okitegedde wabula mu ngeri eri decent nga bwolaba mmwe abawalimu baffe bamutera okukola wano ennaku zino si nnaku zino naye ebbanga erisinga obungi lyembalabidde bamutera okukola bw'ojja n'osomesa wano kino ng'oli agenda ku muzindaalo wali ng'atandika n'okunafuya ng'alaganga ne gw'otaasoma nga yeebuuza ne gye wasomera by the way ezo si mpisa za busiraamu ekituufu ate era ekirala abantu abasomyeko omanyi gy'okoma okusoma ebigambo gye birina okukoma okukendeera ekyo wali okigenderedde oyogedde mazima gy'okoma okumanya ebigambo byo gye bikoma okukola kino okukendeera kubanga gy'okoma okumanya gy'okoma okutegeera nti ebintu si byangu nnyo nga bw'obiraba ku ngulu oba tokyalamulira bintu ku face value naye bw'olaba ate abantu olaba nti bandibadde basomye naye ng'ate boogera ng'ono waidaadi omanyi waidaadi naye ng'abadde mu kyalo eyo ayinza okuyirimula awo n'ayogera n'ayisa fatwa na30 mu ddakiika 2 kituufu n'owaffe nawe naye bw'abeera gy'abadde eyo ne bamugamba mu kitundu ne nti ono ye seeka waffe oba okimaze ayinza okulamula buli nsonga n'egyatawulirangako n'egyatamanyi kati ate mmwe abasomyeko ne mutuukako mu universities ku madaala ag'enjawulo ebigambo byammwe n'ennimi zammwe zirina okuba nga zipotrayinga ekifaananyi ekyobuyivu bwammwe okitegedde era olumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayogeraganye ne basahaba be n'abagamba nti olabanga omuntu ayogera obwogezi nga talina nsonyi takyaswala kyasanga kyayogera byasanga byatemagula ku bantu omuntu oyo emirundi egimu okuzaalibwako kuba kwalimu omukono gwa shaitaani Allahu akbar lillahi alhamd kati bwebanga emabegeri era bannanga abazimba families mukigenderere family eteekebwateekebwa kuviira ddala eri mu nfuna y'omuntu gw'onaakola naye family kituufu si kugamba bwami tugundi asobola dubaya alina kasente oyo bwe tugenda mu family eyo tuba tuyinjidde mu sente nedda future yammwe mugitta mulowooze ku future mumanye nti abantu omuntu gwe ngenda okufumbirirwa naye oba gwe ngenda okuwasa family mwava efaanana etya ebintu bino lwakuba nti ebimu ffe twamanyira wano nti ffe obusiraamu tubusomako waliwo ensonga ze twakwatanga zeezo zetumanyi zezimalayo obusiraamu kankuwa ekyokulabirako ensonga y'ekirevu etwagimanyi kasi tokimala ekyo bw'oba ojjudde ensonga y'empale bw'ogimala oba okoze eki omukyala bwewa ebipirano saako neka bw'oba okoze eki oba ojjudde naye obusiraamu tebukomaawo seeka obadde wali okisomesezzaako ku bantu nti omwana haramu takulembera bantu mu busiraamu takulembera mu swala takulembera kutuba takulembera mu nsonga z'obusiraamu omwana haramu naye tulibalina bameka nga basoma ne futuba kubanga mwana haramu ono ozaalibwa oliko filth obukyafu gwe bw'otasobola kwejjako bw'olina okutambula nabwo mpaka mu baliyo okitegedde okubeera obubeezi ng'oli mwana haramu olina obukyafu gwe olwo bw'obozze nabwo obutakukkiriza obusiraamu butukuvu obutakukkiriza kuyimirira wali mu kifo kitukuvu emimbali entukuvu y'ennabbi kakati mbeera ne baana haramu nga yasomesa n'abaana Qur'an mwana haramu nga yasinziira emimbali n'asomesa byasomesa tebisobola kutuula mu bifuba by'abantu obusiraamu bulinamu obwegendereza bwe tutafanga naye wana Uganda bwesiwulirangako nti n'abantu tubufaako okimanyi bw'oba ogula mu sipi gwafusiba mu kiwato nga gwa leather olina okwetegereza gwavaawa ensolo baagisala batya bwe kiba kyali kitaagujuba kati osaala n'ekikyafu ku mubiri gwo wafunye wudha ate olina ekikyafu ku mubiri okisibidde ku mubiri omusipi okiwulidde kakati buli omu alowooza wano mu Uganda nti ye yasoma obusiraamu n'abumalayo namalayo oli waddembe okukakkanya abalala oli waddembe okuvuma abalala eyo enkola si ya bugonjufu enkola si ya bugonjufu bakadde bange mbasaba ebigambo mwogere ng'abayivu simanyi lwaki muba amaseeka mmwe mukitwala nti okusoma n'ofuna degree oba n'ogenda ku masters oba PhD nti okusoma okwo kuli inferior ku kuno okw'oluzungu I don't know why I don't know why mukitwala nti okusoma kwammwe kwe mugenda mu jamia gye mulaze eri wamadiini oba luddawa ne mukutwala ng'okusoma okwo degree zammwe ezo ne muzitwala ng'eziri inferior ku zino eza secular education simanyi lwaki bwe mukitwala kuba ekifaananyi kye mutuwa kyekyo
kyobola basenka ave Madina ne masters najja naye nga tasobola nakubaako waaya watandikira bulamu emitingi zazikolera mu kasonda ka muzikiti nga tasoma balisenga tulize tya tubino ojja tugwe abadasuri tutuleko wali mu kasonda emitingi wazikolera ogenda ku progressing otya okitegedde bwe mumala eri temulowoozayo kugamba nti gwe nsanga nti omuntu yamala ne masters mu ddiini naye nga talina library waka naye obutabagula buno obw'olukumi obw'okumuzikiti okitegedde nga tolina library amagezi unaagajjawa wasoma kiggwe ekyo ekyakumazaayo n'ogamba nti kati ofuuse encyclopedia buli kintu okirina mu mutwe waliwo problem seeka fe abataasoma eyo layini yammwe abaatambulemu eno layini endala tulaba nga mmwe eyo saidi mu layini yammwe mugenda ne mweyisa ng'abali inferior naye nga temuli inferior kyali kyamagezi nnyo bw'ova Madina oba ne masters yo bujja wano n'ogenda n'okoleka post graduate diploma oba mu education emakerere n'obeera ng'omaze okukola ki Dr. Kalisa ne Seka Kasajja baatuwa ekyokulaba ekyokulabirako Sheikh Kasajja omulamuzi ne Dr. Kalisa Sheikh Kasajja naye weeri yaveeri najja nayingira amale Madina najja wano very simple ne bwe mudda n'obeera nga seeka mu makanzu kuno n'ogenda osiiba ku muzikiti ng'otudde yamala ne masters ku muzikiti okoleko ki zentalo ezo zentalo kuba toyina kyakula toyina kyakulya olaba nga survival yo erina kubeera wali onoonya ka group wakusolooza seeko oyina ne diguli ovudde mu university gy'ovudde ng'ojja wano ng'olinda abasiraamu zibakasuse buno bwe bavunzevunze ebizibu byabwe bibakuŋŋanya ne bajja mu nsawo ne bakasuka gwe byolya tusaba Allah taasiya bwebuuza lwaki bannabbi tebaalyanga sente za sodaka ezo tebagala kuŋŋanya ebizibu by'abantu sente za swadaka zibandwa mutango bw'ozinze ebizibu byo ate mwe ab'Uganda mukimanyi omala nakazingazinga bwoti n'okasuka ebizibu ng'olinga akuba ekiwaji tusaba Allah tusaasire naye tulongoosa ensonga nze Malik Fadi Kayondo okuva mu Teresat International seeko olina ensonga gy'oleese Teresat International tukola ebintu bingi tusomesa abantu emirimu gyonna egy'okwekulaakulanya buli product yonna gy'olya gy'oyagala okukola insha Allah bw'oba otuuseeko tusobola ogiformulatinga egamba nti eno tukola ABCD twetaaga chemicals ABCD materials bwe ziti oba equipment bwe ziti n'okuyigiriza abaana byonna okuyigiriza mu ngeri yonna tusobola batuyita mu masomero ne twogerako eri abaana career guidance ne tubakoleramu ne demonstrations ku bintu bye bayinza okukola mu bibiina organizations institutions NGOs yonna tusomesaayo mbeera nga mutuyize ate tusupplyinga ne industrial chemicals ezengeri yonna bano bantu liquid soap jezi biki ebyo byonna tubitunda ne equipment ezikozesebwa mu bintu ebyenjawulo tuzitunda tusangibwa mu kibuga wakati ku kizimbe ekiyitibwa Platinum House ku Button Street ekyengulwa taxi parking kadde oba ku Market Street weeyungira ku Button Street oba Kiyembereeni weetandikira okuyingira ekiyembe wali ekizimbe Platinum House 32nd floor room B3 bagita Teresat International njerera kutandikira ku nsonga shehi gy'okoonyeeko tuba n'ebyekwaso bingi mu kukola emirimu emirundi egimu ne tukola conclusions ez'amangu ezitajjudde ezitatuukiridde oyinza okuva eri n'ogamba ekinemesezza emirimu gyange bandoga naye nga teryakuloga wabula ggwe weeroga kuba naawe mwennyini ng'omuntu osobola okweroga waliwo emitendera egy'enjawulo mingi egisobola okuyitibwamu omuntu ne weeroga ebintu bino bye batusomesa mu busiraamu banaye muleke ng'obitwala layitiri Allah subhanahu wa ta'ala tasaaga ejjanga solution ebusiraamu tasaaga ate mbabuulira nti mu busiraamu byonna bye bakusomesanga kasita kibeera nga kibasomesa kituufu nga ddala kyava ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kimanye nti kiki mazima kaakati tweroga mu ngeri eziwerako ekisooka bw'oba oyagala enkulaakulana sooka okiriininge omutima gwo obeere n'omutima omulungi omutima omweru emirundi egisinga abantu obubi bwabwe bubeeyoleka ne ku maaso bw'oba olina eriiso eriraba ng'eriiso lyo liraba Allah kusaasidde n'akuggyako ku sitira ezitulemesa okulaba ebintu bingi otunuulira obutunuulizi omuntu mu maaso bw'oti n'omulanoga nti ono nno butwa nga feesi ye kyogirabako ate kyekiri ku mutima n'omutima gwennyini gukuusidde kaakati bw'oba oyagala enkulaakulana bw'oba oyagala okuteekateekera future yo abaana b'okubeera obulungi sooka oyoze omutima gwo omutima gwo gubeere nga gutukula omutima bwe gunaabeera nga gutukudde ojja kubeera mu bantu abaagaliza manya nti buli kyoyagaliza omulala ekirungi naawe Allah kyakuwa
nabbi yagamba sallallahu njigiriza ya busiraamu kubabeggwe sheekhi nga tetuli ffenna ndi gyendi eyo nensala nati ayi allah saba osaasira omusajja ono sheekhi Mayambala muwe ssente naye puluno aguleyo kumpa enkoni amina ya rabbi dua Mungu Allah bwagikuwa era nsaba Allah agikuwe amina Mungu agikuwe onsingana ngavuga mpya enkoni tuwe nsaba Allah kuterewe kuwa alhaja zitali newole zitali kukakulizo agikuwe emmotoka gyo ekusanyusa gy'olya nti ekusanyusa amina ya rabbi naye Allah bwagikuwa nangampa kuba naawe omusabidde njagaliza ekirungi nabwe kityo bw'oyagaliza omuntu ekibi awatali musango Allah asobola omutaasa ate nekidda ku ggwe oba n'akifuna naawe n'okifuna okitegedde kati ebintu bino tubibagamba lwaki mu business mwe mulowooza is just about having capital nafunye miliyoni zange 2 ngenda kukola business si kyekyo tekimala wabula waliwo ebintu bingi ebirina okutunuulirwa bw'oba onaakola business nebeera successful kati buli lw'oyagaliza abalala ekibi kimanye nti naawe kyogenda okufuna wabula waliyo ababinga abagaliza abalala kinga abalogo omulogo agenda gy'alaze ne yeeganga nga ye eddogo terisobola kukola ki terisobola kumukwata bwe weeganga it's okay Allah ye ng'akuleka naye lino ly'osindika mu bantu ebidda bigenda kuddira mu baana bo kitegeeza ogenda kufooveewo naye nga tolina mwana gwoleseewo bonna obalekedde emigugu gy'ebizibu gye batagenda kwetikula subhanallah wakombooza ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salaam nabbi Musa agendako ku lubalama lw'ennyanja aba ali ku lubalama awo ne wajja omusajja oyo n'ateekawo ekisabo kye nejjako engoye endala n'asigala muziwuga n'agenda mu nnyanja n'atandika okuwuga nabbi Musa ali eri alaba ne wajja akasajja akakadde kamuzibe kagenda ne katuuka bwe katuuka ku kiyinja ne keetuulirawo ne kasirika tewaalwa ne wajja omuvubuka bw'atambula n'alengera ekisawo n'amagamba ganga talabawo mangu amutaddeko attention n'asumulula ekisawo ne kulaba mulimu ssente omuvubuka kayina n'ekitala kyakaawo ne kakirekaawo ne kayoola essente kadduka ne kagenda musajja oli ava mu nnyanja okuwuga asanga ensawo y'ensumulula okutunda nga ssente taziraba naye alabawo kitala n'akikwata n'alumba kamuzeeyi kali kamuzibe n'akatema n'agamba njagala ssente zange zojje mu nsawo nolwo nze ndi muzibe siraba naawe sikulaba ensawo sinnagiraba nako nagwe ozibbye n'amutemako ensingo ewali nabbi Musa alayhi salaamu naga nti ya Allah omusajja ono kirimaanyi nadda kasajja kanamukamuzeeyi akakadde n'akatema n'amutta n'omuleka Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti ensonga zaabo mpanvu omuvubuka oli azze nabba essente mu kisawo yalinga mukozi w'ono mu myaka gy'emabega eyo n'amukolera ebbanga naye bwe yatuuka ebbanga linda liweddeko teyamusasula n'amugoba bugobi omuwendo gwa ssente gwayodde gwenkanira ddala gwennyini gwe yali alina omusasula wabula tategedde nti gwabbye y'oli eyamukozesa n'atamusasula naye amaze okwesasula ono gwe batemyeko ensingo omusajja oyo ng'akyali mu myaka gye egy'emabega eyo nga n'okulaba akyalaba ayina bye yakolagana nabo ne batta taata w'ono naye tewaali abamanya tewaali bujulizi nekigenderaawo naye kaakati kamutemyeko ensingo n'amumaliriza amaze okuwolera eggwanga mufunamu abalabi baffe fwegamba teriiyo kyokola n'ogamba nti kiwedde ekyo kiyise teriiyo kiyita wallahi bwekityo ekisobola okugamba nti kiyise kyekyo kyewakola ne weenenya Allah n'akusonyiwa n'akisangulira ddala mu rekodi n'akijjawo abaganda bagamba nti okalya dda kaddadda kakati wembagambira tokolanga kintu emirimu gye emirundi egisinga mmwe mugyesiranyiza okeera ku makya n'okola by'okoze ng'owulira munno bw'atunda owulira oyabika oli mulabe ng'atunze mashallah nsaba Allah nange ondeetera abaguzi abasinga ku bwoyo naye buli bw'oteekamu ate mbabulire nze ndabye ku bintu bingi naye ekigambo kuloga kitandikira ku ki kitandikira ku bintu ebiri ekikulemberamu taata kwegamba ekiringa ekiggulawo omulyango omunene ogw'okuloga nsaalwa kasita otandika okufuna ensaalwa kasajja ng'omera ekiiso ensaalwa eno kajjanga kaana kato gwogina kyalinga neekula neefuna gujjajja oguuso neefuuka ddala gujjaya nti
ensalo eno bwekula ezaala kwekubeera n'emigigi gy'amajini aga buli ngeri. Osobola okubeerawo nga gw'oyina amageege, osobola okubeerawo nga gw'oyina ebiteega, osobola okubeerawo nga gw'oliko agatamba agabi, osobola okubeerawo nga gw'oliko emisambo emibi, osobola okubeerawo ng'oliko ne mermaids ez'omugayanja eri. Byonna ebitonde bikweyunira ne bikulira ku ono mu lubiri lw'ono nsaalwa. Kubanga bimanya omanye ebitonde bino bitibeera kubeerayo nga biri idle. Bimanya tufunye we tugenda okukolera. Anti alina omugagga baliwo abamusembera alina akapala ki kana bali balina banoonya nti onafaana naffe ne bajja nabo bonna bonna ne beeteeka ku kintu kyekimu. Kati ensaalwa eyo ekutandika mpola okulya ate mwenna njalala mu kino tusinge. Bw'olaba nga bw'olaba afunye ekirungi kyonna oba alina kyakusinzizza kyonna owulira muli omutima olumiddwa, manya ensaalwa etandise. Ne bw'ogireyalirira egenda kukula. Kati njagala okirwanyise bw'oti. Buli oluwulira ng'omuntu bw'afuna akantu seeka azze n'essimu mpya iPhone 13 nempulira nga mu mutima gwange kinnumye. Ono kale afaanana atyo naafuneeyo. Okiredde? Kiri nnyo bakazi. Kakazi kyako n'obugulu ako kebagulira emmotoka. Bakigulira batya emmotoka abo. Allah yakikkiriza omuntu oyo agifune. N'abasajja bangi ate ne ku mirimu gye tukolera. Okitegedde? Abasajja bangi nnyo balina ensaalwa mpitirivu. Mba mundana nga lwaki era oyo lwaki oyo kaseera nga era oyo era mukimu oyo kasita olaba nga ofunyemu omutima ogufuna enkenyera nga munna afunye ekyengera gifuule practice okuva leero enkenyera eyo olujja audhu billahi minash shaitani rajim ayi Allah nsabe ekyengera kye kimuteeremu omukisa period era bw'onaakikolera ebbanga ng'eno ensaalwa egamba nsaalwa kitonde baida bwe twogera tetwogera ku kintu kiri non-existent ensaalwa kitonde jinni mu bika by'amajinni erikubaako nga lyeri kusiikuula omutima ogwo. Kati bw'onaakyemanyiiza nga buli lw'ofunamu enkenyero gamba audhu billahi minash shaitani rajim ayi Allah muteeremu baraka mu kyengera kye nange ompe ekirungi ekisingawo. Bw'onaakikolera okumala akaseera nga lino ejjinni ligamba ono tafuna ngalala nga lisenguka nga ligenda. Otherwise bangi nnyo mweroze ne mulowooza nti babaloze nga mweroze naye n'ebibaloze nabo gye bali. Kakati waliwo ebintu ebimu enneeroga ez'enjawulo enneeroga tankozimenya. Number 1 mu nkola ye ey'emirimu waliwo ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebisigala bikolimira. By'onaakola tebijja kubaamu mukisa ne ssente zojjemu tezijja kuba mukisa ne by'ozikozeemu tebijja kuba mukisa ne bw'onaaziwasa mukazi ne bw'onaaziweerera mu baana tezijja kuba mukisa. Ng'ekyokulabirako gwe omu kubasuubula ente. Nemusubula ente nemusiba ente okuva eisingiro okugireeta e Kampala nga mugisibye enkoggo mugisibye omukira guno gulina mu bbanga bwe guti n'amagulu g'emabega tegalinnye bulungi neekaaba neetonyeza n'amaziga olowooza amaziga ago galiddawa byokola tebiri baamu baraka mpaka ng'omaze okukola kafaara ejjawo ebisolo byonna byewalumya. Bw'osuubula nkoko ozitwala ozisibye akandooyooti n'ozisiba enkoko 50 oba n'ozitwala ng'ozisulise zitunde wansi. Ebyo byonna weesiikuulira bikolimo na bisiraani. Tolikola by'okoze n'obiraba mu makulu n'abaana bo b'ozaddemu mu ssente ezo ne b'osomesezza ne baaki tebali ba mu makulu n'akapoloti k'oguze bagenda kakutwalako bagambe wagula mpewo. Buli kyokola ogenda kubeera mu bulamu bufaana bwe butyo. Amaziga ga bitonde bya Allah enkoko togulanga era mbasanga abamu bwe mba nina obudde naye mbagamba nti yahe ekitonde ekyo nakyo kiruma kikwate bulungi. Enkoko tebagikwata biwawaatiro n'obigatta oti n'ogenda ng'erengejja ogikutte biwawaatiro. Enkoko tebagitwala nga bagisulise. Enkoko tebagisiba magulu n'oba ng'asiba mubbi. Sajja yazijja ebusoga eyo ne bazireeta enkoko baali batuleetera zino enkoko ensoga. Tazizasala kira ne zifuuka nganda enkoko enganda. Nga bazisibye n'amagulu gazimbye. Yasibye n'okumyumira n'ogamba kiki ekyo. Nazitwala waka ne zimala binga n'amagulu gatandise n'okuvunda embagaba ne muzirye buli temusobola zironda. Okukaabya ebitonde bya Mungu katuzisibe tutya. Enkoko bw'oba tosobola ziguliranga kisero n'oziteeka mu kisero ziveeko ozisiba ne zijja nga zirengejjera ku mmotoka empewo n'ezikuba ne zikowa bukooyi ne zibivaako ne zitunda butunzira Mungu wange kyogeze naye ziba zikusabira Mungu kubonereza. Waliwo abagira abutabo mu mmotoka ne basaamu obutanda ne basaamu zitambula bulungi nabenda baawo kaakati naye kuba zijja ewala
ebisero bijjukira ebisero byaffe teekamu enkoko ekisero ne bwona akisabagula enkoko ejja kubeera safe togisiba kugisulika kabeere gwe ng'ogitwala bakomaze ogigula togitwala ng'ogisulise ago maziga gotwala mu njuyo tasimagi naye nga bakusibiwe batyo togenda kufuna buweerero ng'ekyo tokisasulidde omanyi mmwe mulowooza ffe kinabagambye nti ffe obusiraamu tulinako bwe twabupimira negaa nti bwe nkola kino nakino mba mmazeeyo nedda nga gwe yahir karim oleeta ente ng'ogijja gy'ogijja ng'egyekaaba ng'amaziga notuleeta ng'ekulukusa amaziga bweti okuva gyevudde wagisibye teyina bwekyusizo wakiri muzisalire nga yomuleeta ennyama ewedde wewunya emisango okitegedde kakati twogera ku bika ebyokweroga nga gwe weeroga abakozi b'okozesa tobasasula kiri waafi kye bakola okusinziira ku output zaabwe buzibu buli awo bungi era ensonga va ku byogamba bugambye nti nze abakozi bonna mbasasula mbawe emitwalo 15 naye bakola ki ewo baliwo lwakuba nti omulimu bawulira bagwagala oba lwakuba tetuyina kyakukola ya allah katumale gabeera wano tetuyina kyakukola katumale gabeera wano alimu ekinyusi twayogera ku mulundi ogwaggwa bawe 15 gino obalwayi guno gwe musaala naye nga buli lwe gitambulako obulungi obaako koyinza obbasuulirayo kubanga mu ekonome mwe bawangalira nawe mwoli amasomero ge basomesaamu nabo baagala abaana babwe basome okitegedde naye gwe bakolera olunaku n'obala nti nze olunaku tukola obukadde 2 n'ekitundu amagoba omwezi oyatolamu emitwalo 15 n'ekyemisana yakyeriisa teekawo embeera eyagazisa omukozi omulimu gwe amazzi ng'ag'okunywa ng'ago gateekewo gabeere ga bwereere kubanga baganywa bali ku mirimu gyo emmere ng'eyo n'emmere y'3000 nayo okalaze omukozi kebere ya 5 teekako ekyemmere obagambe nti emmere temutawaana emmere yagiba kubanga bwe bafuna amaanyi ne bakola nyo tebaluma gwoyo productivity yeyongera kituufu omukozi awadde mujjanjabe twatunulira obusente bw'omuwa bw'ogamba omwana nno bamututtaawo bamututte kukesikiri nti naye batuggyeko emitwalo 37 obuwa bamujjanjabira 37 noono omwana wa munno gwowa emitwalo 15 omwezi gw'osuubira okubeera nti yejjanjabe fuzize maidi wa alwadde gwowa emitwalo 7 oba 10 omwezi oyagala yejjanjabe fuzize obwo bulyaza amaanyi yahe mu maaso ga Mungu Allah adaala Allah yennyini ye adi bw'abanga ye mwenkanya adaala yegenda kweyoleka yawmul qiyama ng'emirimu gino gikonvatingibwa into money ddala omwana ebintu bino byeyakolanga biri sente zibamusasula ziri worth ebintu bino byeyakolanga omwana n'akola essaawa 16 olunaku omwana wa munno omuto wa myaka 13 so mu bye tukola okweroga gye kuli nga tubba ebipimo baraka gy'obujja mu ssente abantu abasinga bagamba tukola barakallahu fika barakallahu fika barakallahu fika naye baraka kitegeeza ky'omukisa kyeki bwe tuba tutunuulidde nga ssente essente ezirimu omukisa ze ssente z'ofuna Allah n'azissaako protection ne zitagirako bizibu kyova olaba oyinza okusanga omusomesa adde ng'afuna emitwalo 4, 5, 6 omwezi naye nga yagula n'akapoloti n'okuzimba n'azimba ayina n'abaana bagamba nti ono alipo HSC ono alimaliza university yamaze education ono yakoze bwati naye nga omubuuza odde ofunanga ssente meka baraka eno ejjira mu ssente ssente obutabaamu baraka kitegeeza ki ssente obutabaamu baraka kwe kubeera nga seeka ofuna $1,000 mu nsawo yaawo naye ogenda okutuuka ekanga ebizibu ebipirinze bya $2,700 n'okozesa $10,000 luno ne lukuyita buyisi mu ngalo ne weewola n'okwewola ezo ze baraka kyowulira nolwa nti gundi oyo afunye ssente mu kibuga awo bakuba bukadde 150 naye oba ssente ze ziddawa ziyitamu buyisi mu ngalo ne zigenda kuba zijja omukisa tizaguleseeyo tezijja nagwo kati ssente yo buli lwobba mu bipimo mukisa gwojja mu ssente ate ng'essente nebweruba siringi 1000 Sheyi Mayambala nsobola okukwatira 5,000 negamba nti ziteeke mu bizinensi yo n'oziteeka mu ndeta kyakulabira kusigambye nti bwenkola n'oziteeka mu bizinensi yo
ettaano ezo ne zisiikuula obugagga n'okola n'ozimba n'ekalina n'okola kino n'ogula n'akredi. Kituufu. Kuba tukirabira ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'awadde ng'awadde sahaba omuvubuka akasente nti agenda asuubulemu akola akasente. Muvubuka n'agenda n'akola n'asiba n'amafaamu n'atandika okulunda n'ababbiza ennyo nga ne ku muzikiti takyalabika. Nabbi atumaayo okwo nti bane mugambe atoleyo kantu bagende tayambe ku nsonga zeeri ya Rabbi nga munsanze bubi. Nabbi bw'akikolako enfunda nga ziizo ng'atono tunokulabika takyalabika naye nti mugende mulende mbaka Allah agambye nti akasente ke oba zaali dirham meka I don't know baziyita dirham baziyita dirham ne dinaari zibakozesanga n'amugamba nti akasente ke kali bweta teyakuwa abadde asaba okamuddeze alhamdulillah tekitegeera ng'akawaayo nga bakatwala omukisa gwonna nga guddayo n'akasente ke ntandikwa tebamuwa era we yatandikira buli kimu ne kikola kusinga kubanga ensigo y'omukisa nnyini yagino nyemu n'agitwala. Kakati kiba kitegeeza nti omukisa guno okuuma mukuume. Kye bayita omukisa mu kugukuuma tomanya mu kapapula kyoba mu kasente kimwe guyimiridde. Kyova olaba nti musiraamu takkirizibwa kulagajjalira ssente yonna. Tosaasaanya ssente yonna mu bitaliimu. Kondakito omuwadde ssente abadde akuddiza 10,400 mu bitaano akuwoleza mu ebitaano sibirina. Mugambe tufune change ompe ebitaano byange. Oyinza okuba gwolekayo gwe mukisa. Nga gwadde gutuddemu ebyo bitaano. Ntopangu musaddakidde. Lwaki mu kulya emmere batugamba tumaleko emmere ku sowaani. Emmere eno esembayo eri ku sowaani batugamba yerimu baraka. Oli okigendedde? Wali Imam Ali radiyallahu anhu yagamba nti omuntu nga baliiridde wamu bwe bati obukunkumu kwa buno obugwa buno obulaba buno obw'emmere omuntu bwe obulya bujjanjaba ebika by'endwadde 7 obukunkumu kwa nze tuliisa bukunkumu kaseeka bujjanjaba ebika by'endwadde 7 ebika by'endwadde 7 nakisoma mu kitabo bakiyita Twibul Aima sikimanyi nali sikiwuliranga nako nene nkyewuunya nnyo naye nga mulimu n'ebirala bingi nnyo bagenda balagirira naye nga bw'obigezesaako babikola naye ebika by'endwadde 7 lwaki baraka eno ejjanjaba ebika by'endwadde 7 eri mu bukunkunkwa naye taba mu kino ekitole kye nasooseeko oba ekifi kitegeeza ne mu ssente tomulekanga kiri mu abazungu asobola okukwatira essente n'azikuwa obuwe naye tosobola mwolesa balance ne bweba pensi emu 1 penny omala gimuwa agenda nayo kati ffe mu nkola tugenda tusaasaanya emikisa nga tugisuulasuula tutye wawadde basoledemeka nkumi 3 atafaye omuwa zaaki sente zonna bwobwetala oretaininga omukisa gwo ngwetala okuretaininga oteekwa okuba nga waliwo ensonga gy'ozisasulirako ng'era oyina enniya gy'otaddeko nana Sheikh Mayambala muwa $4 4,000 za umura yenda mu umura eniyo gikoze eki yes ezo ziba tezirinze na mukisa gwange mbangu sigaza nina kyensasudde okiwulidde Sheikh Mayambala singa obwira bugizi n'ojja ewange nonaga jateka nakazenoga wadda kali awo badde nakere atwala tofaayo nsasulira ki nina okuba n'enniya egamba nti omutwalo guno nguwa Sheikh Mayambala lillahi ngomuwa kurbatan ila Allah njagala kusanyusa Allah kulanga swadaka okiwulidde afuna baraka nange nensigaza baraka za naye zino ze tusaasaanye ezitaliiko nsonga mwe tusaasaanyiza buli mikisa gyonna negigenda buli lwe tubba abantu mu bipimo kyetubbye kino oba buli lwe tufuna ssente ey'obulyazaamaanya ne tugiteeka mu kapito waffe nga zino zetuleese ez'obulyazaamaanya nga zookya baraka ezibaddemu baraka kintu kitukuvu kitonde kitukuvu kyo bw'oleeta obukyafu nga kinoonya we kiyita nga kifuluma y'ensonga lwaki ssente bakugamba nti gundi yali w'amaanyi ne mu kaseera buseera nti lutemi lwa liiso yayabise ssente zaweddewo bw'oleetayo enkyafu
enkyafu ezo bannange n'ebintu bino kugamba simanyi bwe tuyinza binnyonnyola kubanga okutegeera kwabyo kwa munda nnyo. Oyogedde ebikulu eri mugagga aleka balance neziba 2,000. Teri mugagga yenna mubenda byokulagana nabo aleka balance. Tebaleka balance. Mubagagga benkulaganya nabo nga bagagga first class ayina ebizimbe 9 agenda n'agula wali sente meka balance mumpe. Kubanga kyolekayo ogwo gwe mukisa nzekawudde ekyokulabira kujja bukunkumukwa. Lwaki omukisa ogujjanjaba ebika by'endwadde 7 guli mu bukunkumukwa? Biki ebirala by'omanyiyo ebijjanjaba ebika eby'ensana? Pozi ekyokubiri kye yasomesa nakyo kankiyigiriza abantu kiyinza obbagasa. Omunnyo ng'ogenda okulya emmere ng'ebulayo eddakiika nga ziizo 5 ziizo bali mu kutereka wali babega emmere n'ofunayo ka pinch of salt omunnyo ogufu gwa bulijjo n'ogirayo akannyo katono n'okanuuna kajjanjaba ebika by'endwadde 7. Tebaatumenyera bikaaki naye mmanyi mu bika ebye7 ekibadde kifuluma kiyinza okugendera omwo Allah n'asaasira. Salt before food njagadde kibagattira ku kiri okujjuliza ekye7 nakyo kiyinza obbayamba abalabi baffe. Oli n'akikolera naga nti why kyawo bino ebibadde binnuma sikyabikola ki sikyalolera. Omunnyo ogwo ddagala mu bintu bingi nnyo n'olwekyo kigezese ekolabe before food nga tonnalya mmere eri bakyateekateeka n'ogirayo akannyo n'okateeka ino wayita eddakiika nga 5 n'otandika okulya eryo ddagala lya mu busiraamu lyasomesebwa. So twewale okweroga ffekka nga tuyitira mu kuleeta ssente za haraamu mu mirimu gyaffe. Mu kifo ky'okukozesa miliyoni 10 waakiri kozeseemu naye nga ya halaali. Obusinga lunabeera ne miliyoni 10 nga bwinaku obeera mu bizibu n'emisango. Ekyo abantu tebakigenderera. Kye bayita baraka okuggwa mu bintu. Olumu emirundi egimu mugenda ne mulowooza nti ssente zokka wali kubala nga ssente zikyajja nze nazimba n'essundiro ly'amafuta ssente zinaalemerao zitya okujja. Waliwo naku abantu batanywa mafuta. Nedda Allah yatusinga okumanya ye mumanyi wa buli nsonga. Bw'oba eno weeganga nga kugamba weeteekako security ng'akuyita awalala mirembe gibula waka. Nodda awaka nga buli naku oba mu kkooti. Oluddayo ewaka obeera mu bibuuzo yuneebo pepa 1 ku makya pepa 1 olw'eggulo. Gwe naye mukyala wo mwebuuza bibuuzo byereere tekyaliyo mboozi. Abaana tebakyawulira. Abaana ne bakulenjera ne badduka ne beeyokya kava. Awaka ne wakola ki? Ne watabuka. Kaakati era sitiiru Mungu akwasiza awalala n'obeera nga togenda kubeera na buteebeegevu togenda kubeera na mirembe. Bw'oba oyagala emirembe longoosa omutima gwo. Abantu baagalize bulungi. Bw'oyagaliza abalala obulungi Allah n'abubawa tekitegeeza nti gwe bajja kukumalirawo oleme kufuna. Naawe Allah ajja kukola ki? Ajja kukuwa. Basabire bulungi eyo ntandikwa nkulu. B'okozesa fuba nnyo olabe nti obayisa bulungi nnyo otuukiriza hakuuku zaabwe. Tobalyaza amaanyi. Enkola ye ey'emirimu fuba olabe nti terinaayo kitonde kya Allah kyonna kyeryaza amaanya kyekosa. Nga teri kitonde kya Allah kyonna kyekosa. Kuba tugenda kubuuzibwa ku buli nsonga okutuuka mu mbeera nti n'omuddo gw'osanga ku nsiko nakyo kitonde. Toyinza kubeera ng'okanika ali mu garagiyo gw'olumala okukanika bi asidi n'ogenda oyiira ku muddo ogwo gugenda kubuuzibwako. Wegulanga ki? Ensi ng'ekitonde Allah bwe yakitonda kirwanirira okuprotectinga ebintu byakyo. Kyova olaba ne ku lubereberye Allah subhanahu wa ta'ala bw'asindika malayika gy'anoona ettaka ensi yali egugubye. Naye nga bwe yali atwalako bufaanana butya. Baganya yali atwala continent namba malayika. Gijja mu kibatu. Kujja butaka bw'atwala bakole mu kibatuzeemu. Allah akole mu kyakuzeemu. Naye ensi lwaki yali eganye? Kitegeeza ensi erwanirira ebintu byayo. Ensi buli kye tugikolerako either tusabira obulungi bwe njogera ensi njogera tukinnyonnyere tutya bantu kitegeera n'ebitonde biwangalya mu nsi kyova olaba batusomesa batuyigiriza mu busiraamu ebintu ebi bibiri bikaabya ensi neeraaja neewa Mungu subhanahu wa ta'ala neyeekubira enduulu. 1 amazzi ag'obwagazi agava mu muntu ng'akoze ekikolwa kya bwenzi bwe gagitonnyako ensi n'ogugumuka egugumuka neeraaja neewa Mungu. Allah taasa obwenzi. Ekintu ky'obwenzi nno kino tukitwala layiti naye kizito ekisinza okutta emikisa gyaffe. Amazzi ago ensi ekuba eraajana. N'ekyokubiri omusaayi obuyiibwa awatali nsonga nga teguyiriddwa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ensi eraajana. Teyagugaana olubereberye gwagiyingira omutabani wa Nabi Adam alayhi salaam. Teyagugaana tegwayingira gwakoma ku ki? Kungulu.
teyagalira ddala musaayi era bwe gugiyiikako ogw'obwereero ogwo era ajja n'ebyo ebintu ebyo kitegeeza ensi ng'ensi ne bwe guba muti nga toyina nsonga egukutemya togutema otema gwaki gubeerwa kitonde kya Mungu tetulina kubeera nga tubuzaako bitonde bya Mungu bwekyusizo otambula mu nsi eyo osanze omusoto ogukuba otta gwaki gugenda kuvunaana ewa Allah subhanahu wa ta'ala obadde otambula mu kkubo n'olaba ekikere n'okikuba okuba kyaki ebyo byonna bwensombeera bikulondoola nga bikaabirira amaziga gaabyo gano tegagenda kukkiriza kuba na mirembe naawe kati gwebuuza lwaki bizinensi ziganye neddayo otunule byozze ng'okaabya wenenye wa Mungu webeeta kafaara okole kafaara wenenyize Allahu naye Allah wange nkaabize endiga kaabize embuzi obubalibalo ebisolo by'olunda awaka oli mu kibuga oyigga ssente ogamba bonna ngamba kunsasula tansasula naye tawaleseeyo embuzi togirekedde kyakulya ogenda kuddayo lwaggulu lyokogiweeyo obuwatawata ekaaba enjala eginyoola n'omwana gwayo ekaaba eri wali gwe ndowooza ofune ssente tolunda kyotaasobole oba mbwa nga tosobola giriisa gite oba kapa nga tosobola giriisa gite eryakaaba ng'obonaabona ne famire yo nga mubonaabona lwa kapa gye mwalunda awaka neezaala nga mugiraba n'ogijjako obwana n'ogenda n'obusuula mu nsiko obwana obwo maziga ge bwakaaba nga bukaabira maama waabwe enjala ebuluma mpaka lwe bwafa temugenda kufuna mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Malik Fahd Kayondo Sandy Hotel Sat International ku Platinum House ekingula taxi park enkadde second floor room B3 nabagambye industrial chemicals ezengeri yonna ffe tukola biodigester plus eddagala erisaka abuyonjo n'okugoba olusu muve mugula fete bamusaasaanyiza nnyo mu container village eyo oludda wabamutambuza eyo ne bwe mubakwatira ddala mutwale na byabwerere kubanga bali mu feke biodigester plus asaka abuyonjo yakola mu biodigester septic tanks ne biodigester septic tanks eza bulijjo ebintu pero oil abenvi nebiwalaata danderioni banumiddwa bino na bino munywedde amadagala mangi nnyo mutuuse n'olaba nti biganye jangu gule danderioni teweetaaga kuddamu mbw ate ensanyalala kintu kinuma wano mpulira wano ekibumba nsigo naki birwadde byonna ebikwatana bwe bityo bannange essimu yange 0755 127759. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programu zino zibeerako ku YouTube ne ku Facebook live. Tuyanzege Professor Malik Fahd Kayondo olwaleero tukubye nnyo aganda ennaku zino enjogera bajjafule nti tukubye nnyo majiidi wakati awo Allah ateekemu omukisa ya rabbi ebitwalako omukisa gwaffe bingi tugezeeko nnyo okulaba nga biidhinihi jalla wala tubyewala kulagana ne banno bulungi mu bizinesi abantu bawe hakki zaabwe abakozi b'okozesa weewale nnyo okukosa ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala then oluvannyuma ojjafuna progress n'ebirala amabanja amangi geewale tukadde ekigambo ekikulu ennyo tugeza n'ozanyisa change bakuddiza naye tutera omulekayo nga tipu tutemulekayo nga tipu mu restaurant neki seeka wadde nasiibudde kankugambeyo kano bwe bakuwa ssente zo ne bazifuddiza bw'abanga ogenda mulekayo nga tipu tomugamba bugambi nti ezo sigaze zikwate mu ngalo zo ozitoole n'enniya kati nti muwaayo kasiimu tipu kasiimu okitegedde kiringa bwe bakusasula ng'essente yonna tebakwasanga essente mu ngalo n'ogigaba obugabi n'ogipaasinga ono n'ogiwa Jafari seeka Jafari wafoono seeka Jofule Jafari ekigambye muwala wange babiri eggulu ssente yonna gye bakuwanga sooka ogikwate sooka ogibalemu sooka ogiyingizeeko mu nsawo omukisa gwo gumala okugumira muki kati toolako olyoka owe seeka Jafari Jafari wesikwasa ku ssente zo wazimbadde toyisa buyisa bakuwadde nkuwadde akakadde k'essente haji alhamdulillah barakallahu fika egundi obadde omanjeeza okuzimba kwata n'otwala butwazi bw'omukisa togwagala. Very powerful lesson ndoza mukitegedde tusinkana inshallah ngenze ku Tawakkal Travels mu office teekateeka bawumula wiiki ejja tusitula inshallah taala ne Umuta Group Uganda Music Teachers Association inshallah Allah abakkiriza saba Allah teekateeka ebeere ennungi then teekateeka ya hijja weeri jangu mu office tuwandiika abahajji bannange tujja kugalawo ng'obudde bukyali yanguwa etukusibirayo gwe wenna gy'oli yonna tujja kutwala ennimi zonna z'oyogera mashallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل